Banange mwenna betukola omulimu ogumu mbatumidde flashlight mumuwagire nnyo musubscribing mumuliking mumugoberere. Olwaleero Teacher Lumbu ye gyali ajja kubeerayo n'abalala bonna, muganda wange Masaba, muganda wange Asad owa Spiderweb, Uganda empya, ekyoto platform, fenna tuli ku ludda lumu lunyigirizibwa, so tulwana kwejja mu kunyigirizibwa. N'abalala bangi nnyo, Katongole mu Miransanafu, eyeekolera Kire Kyankuba, bangi nnyo, Jjajja Nuupu, ab'ensonga bonna mubamanyi. Okusooka byonna njagala okwebaza His Excellency the President of the Republic of Uganda, mutabani w'omugenzi George William Ssentamu. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa eyakufukako amafuta okujja n'okyusa eggwanga lyaffe, n'okyusa okuyita mu ggwe Katonda akyusizza eggwanga Uganda, okuyita mu ggwe Katonda akubye buli sayidi yonna ya opposition yo n'asooka n'agimenyawo, kubanga ye yali eyimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka, eyimiridde mu kkubo ly'Abannayuganda. Okuyita mu ggwe Mukama yakyusa ebintu, n'ano n'abatasaana n'abafuula abasaana. Nalabye muganda wange owa flashlight nkutumidde, yagenze n'agenda addamu video yange. Ssebo n'agenda agidesigninga awo, ng'ogenda ogibi ku mulyango wennyini bw'oti ng'oyingira, ng'ogituukako bw'oti. Yataddeko His Excellency wano, the President of the Republic, His Excellency Kyagulanyi. N'alyoka ateekako mutabani wa Katongole ku mulyango, ng'ogituukako bw'oti ku mulyango. Kuliko mutabani wa Katongole akubye essuuti. Eno waliyo former President Rutabayisirwa ali eno. Nagambye nange ntuuse wano kwegamba okuva ebuwama. Nvudde ebuwama nenzija nenyimirira, nenja nentuuka nengamba wangi owa flashlight munnaye tonkubya miggo mukwano. Nyina emiggo gyange eyo gininze giri Uganda, toyongerako taata, toyongerako. Waliwo omuntu agimpeereza nengitunulya neŋŋamba ate no meeting yaliwo ddi? Twali mu iPod, twali luddawa? Nze ne His Excellency Kyagulanyi iye. Ate ne former president naye ali wali. Kale owa flashlight weebale nnyo munnange, weebalire ddala okundowoozaako nzaani. Now njagala okwebaza His Excellency